Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, nkwaniriza njagala kwebaza okuba ng'otuwegaseeko gyesinzira okubeera ng'otulaba ng'otuwuliriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mukulika eyo mu Women's Day olunaku baali mu kujaganya abakyala baga nti nyinako wentuuse guno omulembe gw'abakyala. Nyina gwe nali ngamba nti ennaku zino bw'oyingira mu nnyumba nga mulimu emmotoka bbiri ng'emu eri ku UAA endala eri ku UBD. Manya ya UBD y'omukazi, UAA y'omusajja. Abakazi badduka speed ennaku zino. Naye nga muyogeyoge ekikulu kye balina kye bayita okwekkiririzaamu n'obuvumu. Abasajja ennaku zino twesaasidde nnyo, twegeziwazza nnyo, tetuyiwaawo mubiri. Abasajja ensi etuleka, abakazi badduka speed etagambika. Bwe tuteerwaneko akaseera kagenda kutuuka nga abakazi be batutegeerera be batusalirawo. Kyova olaba ennaku zino abasajja twasigaza bogge waka. Omala kuboggola ne bakakasa nti omusajja mwali. Naye nga tulina kiraga nti kino. Oyingira obuliri n'obwebakamu ng'essuuka sigo wazigula, omufaliso gwa Rosefo musigo wagugula, ekitanda kigangaganga sigo wakigula, oluusi nga ne tayirozi ezo sigo wazigula, nga nanda panti mwoli omukazi yagiggulira. Naawe ne weetunulira nga n'ekyemisana ky'olidde ekikuwadde amaanyi omukazi yakiguze, nga n'envu omukazi yaziguze, nga n'amanda ag'abifumbi omukazi yagaguze, nga n'omukozi w'ewaka omukazi yamusasula era ye yamunoonya. Kati oba oyasamya akamu okuboggola n'ojjukira nti wewajja amaanyi agaboggola sigo wabiguze n'onyamanza. Naye ekyo abakazi kye kibawa ekyenkizo n'obuvumu. Nkwaniriza olunaku olwaleero lwakuna tugenda kwogera, nja kusaba kwata olupapula ne kkalaamu. Ebiseera ebisinga with experience olaba ebisoboka n'ebitasoboka. Tuli ne bannaffe aba servant constructors. Servant constructors bano bali mu byakuzimba. Oyinza okuba ng'oli ng'oli salary earner, weebuuza ogenda kuzimba otya ennyumba ng'ofuna emitwalo 7 ofuna kakadde, bajja kulungamya. Aba servant constructors bali ne bannaffe aba Lwengo General Hardware. Ogula ebintu byompolampola mu Lwengo General Hardware. Bwe biwera servant constructors netandika okuzimbira ekizimba okuva bwe kitandikira paka gye kikoma waggulu nga tekiyimiridde. Abakulaba bakutenda butenzi nti ng'oyina amaanyi, kumbe servant constructors yakuyamba. N'olwekyo kwata essimu eno ey'aba servant constructors bajja kulungamya. Bw'obanga oyina kyeyagala okubeebuuzaako bajja kubanga bakulungamya eri 0740 52 46 04 0740 0740 52 46 04 oba 0740 52 4604. Bebannaffe aba servant constructors. Olunaku olwaliro tugenda kutunuulira obadde oli mu single room, obadde oli mu double room, naye nga wagula akapolotiko kakyakulemya okuzimbamu. Bwe bakubalira bye bakubalira tebigatta, owulira amaanyi togakola ki? Togalina. Tugenda kulungamya, tugenda kukozesa eddakiika ekinene 20 okulungamya ku butya bw'osobola okuzimba akayumba ng'olina sitting room, ng'olinamu kitchen, ng'olinamu ka dining, ng'olina ekisenge ky'abaana, olina n'ekisenge ekyo nga n'ekinaabiro ne toilet biri munda. Nkiddemu bulungi. Tugenda kubalirira akayumba nga kamadiira 2, sitting room oba living room, nga mulimu dining, nga mulimu ka kitchen akayungu akatonotono, ng'ennyumba eno erimu ekinaabiro munda ne toilet, ng'erimu ekisenge ky'abakulu, erimu n'ekisenge ky'abaana. Ke kayumba ke tugenda okubala kamalawo ssente mmeka?
era kakwetaagisa ki? Tugenda kubalanga tusinzira ku matoffaali aga 99 mwenda ku mwenda, naye wadde tugayita 99 tugenda kukozesa 6x9 mukaaga ku mwenda ge matoffaali agazimba agasinga getulaba. Naye nga ba Servant Constructors ojja kubasanga ku YouTube channel yaabwe Servant Constructors, ku Facebook Servant Constructors kujja okubasanga, YouTube Servant Constructors, Facebook Servant Constructors. Gendayo o subscribinge o likinge ojja kubanga oyongera okufuna ebisinga. Akayumba kano twakazimbye nga kamufuna mpola, naye nga kalimu ekizungu kingi, kali nga ka musooliini naye nga kaagala okufaananamu ebox. Bwe buyumba abazungu bwe bazimba, lwaki kali bwe kati? Kagenda kutwalira amatoffaali matono, kagenda kutwala amabaati matono nga bw'okalengera we bali nnyo, kagenda kutwala amabaati matono, kagenda kutwala emisumaali egikomerera mitono, nereba kajja kutwala mutono. Mu nnaku 2 bajja kuba bamaze okukakomerera nga kawedde. Amabaati bajja gakubirako olunaku lumu n'emiti bagikubeko. Njagala tusooke tukeekenneenye endabika yaako okuviira ddala we katandikira okutuusa lwe tukamaliriza. Servant Constructors ye yakubye pulaani yaako nekola ne quotation yaako. Plan ye yagikubye nekola ne quotation. Oyinza okwagala nti akayumba ako kansanyudde naye njagala bannyongereremu ekisenge, era bajja kikola. Akayumba kano nga bw'okatunuulira ekifaananyi ekisookedde ddala kakulaga waggulu ku bbaati lyako, kakulaga bakazimbisiza ebbaati ettegeevu obulungi, naye ka musooliini kayiwa sayidi emu. Kitegeeza nti akayumba kano kajja kukolera nnyo omuntu ng'akapolotiko katono. Baabaza akayumba kano nga kagenda ku poloti ya fuuti 25 kwana, nga poloti ya fuuti 25 kwana oteekawo akayumba kano n'osigaza n'olujja wopaakinga kavitiiziko. Kati alina 5 ku 5 ate gw'olidde nga mulimi. Omanye ettaka lino libadde n'oba libatono okusinziira ne pulaani y'ennyumba enkuba gye bagikubyewo. Kati njagala okatunulire ku kifaananyi we bali nnyo. Ekifaananyi ekyo ekiddako bakakulaga mu maaso gaako w'okayingirira obudaala n'ogenda mu mulyango. Bw'okeetegereza ekifaananyi kyazizzaako kikulaga amadirisa 2. Eddirisa eriri ku mukono gwe twandiise ogwa ddyo ly'eddirisa eririko ekisenge ekya master bedroom oba ekya taata ne maama. Eddirisa eriri ku kkono ly'eddirisa erya eddiiro. Kati wano woolengere walinga ewali angles oba ebikondo we wakuyingiza n'oyingira mu kisenge. Oyina akantu kolaba akasooloobyemu sayidi wano, kino ekifaananyi kye batulaze ku sayidi eno nga eringa eri waggulu. Akantu ekinaabiro bakyongeddemu ne bakiwanvuyamu, kiri fuuti 7 ne bakifulumyamu okusobola okuba nga kisobola okwakomodeetinga byonna, nga mugendamu ekinaabiro, mugendamu toilet ne mugendamu ne sink. Kati kino ekifaananyi ekizeeko era kiraga amadirisa 2 ne kiraga n'omulyango okulina obulingo obutayimbwa. Amadirisa gano 2, eddirisa liri transparent erikuyisamu obutereevu ne likulaga ne sayidi eri maaso gaayo, eryo eddirisa lya kiyungu. Lino eddirisa eddala erikulaga omusana we gukubye, eryo eddirisa lya kisenge ky'abaana. Kati kano koolengere wali obutayimbwa ate ogwo mulyango gwa mmanju. Kano akayumba kalina omulyango gw'emiryango n'ogw'emmanju. Ab'emmanju bayingirirawo, bw'oyingirirawo ogwa butereevu mu kiyungu ne mu kasitting room bakakoze nga kali minimum nga katono. Webali nnyo. Kati olaba ekifaananyi ekyo mu aerial shot yakyo. Njagala tutandikire ku polozi zino 3 ze twayogeddeko. Empagi 3. Ezo empagi 3 olaba we zigenda ne zikoona wali omulyango gwa glass. Bakoze olujinga lugazi lwa fuuti 6 ku fuuti 8. Ne balubala nti olulugi terugenda kumenya kubanga twabaze akayumba kabamufuna mpola. Fuuti 6 ku 8 olujinga lulungi. Ne balubala nti kakadde nga lwandabirwamu olukola ki? Olufuna. Lwakoleddwa mu ngeri 2. Osobola okugamba nti oyagala lwa slide oba okugamba nti njagala nga lwogula fuuti 3 ku 3 ne lwasama. Bwe kityo bwe kiri. Naye wadde lwa fuuti 6 ku 8 gwe osobola okugamba nti nedda
njagala olwange balukole 8 ku 8 oba okitegeera kiri gy'oli byebimu bisobola okukyuka mu pulaani nga zino bazikubira n'ogamba njagadde naye mu kisenge wano mbadde njagala bannyongererewo kano. It costs you nothing. Eno pulaani esobola okwamendingibwa okusinziira ku kyoyagala nti akonkaaga naye nze ate mbadde njagala shedi eno ng'eri maaso nga teri mabbali. Ebyo byonna obikonsideringa nga gwayagala okuzimba kyokka ogenda okwekanga nga enkyukakyuka ya ssente zisaasaanyizibwa ebeera ntono. Kati njagala otunuulira obudaala buno ewali empagi ogwo gwe mulyango ogukuyingiza mu ddiiro era bw'oyingira sitting room ndowooza ogiraba omuli entebe. Bakoze sitting room eno ng'esobola okwakomodatinga wakati w'abantu 6 ku bantu 10 nti ne bwe muba nga muli mu meeting bakoze ka sitting kano nga kakomodatinga wakati w'abantu 6 n'abantu 10. Olengere wali dining ka dining kano bakakoze nga ka family dining ka dining k'abewaka kali side ya kitchen ewali ekiyungu. Okuva mu sitting ogenda mu dining balese nga wali open in that in case nga mukyazza abantu ng'abantu bangi mwina mugenda okwogerako basobola abamu okutuula eri abalala ne batuula eno ne musigala nga muwuliziganya. Ewali ka dining yewali ka sitting ku side yewali ka kitchen ku side y'ekiyungu yewali omulyango guli gwe nnakulaze oguva emmanju ndowooza ogulaba bulungi. Kati bw'ova wano ennyumba eno baagiwadde aba servant constructors baagiwadde ekinaabiro ne toilet emu wakati mu kukekkereza wabula gw'osobola okugamba nti nedda kijja kunzijjako kitono ne mu master bedroom munteeremu ki toilet n'ekinaabiro era ne babikuteeramu naye wano baakikoze ng'eri wano ng'omwana y'oli agenda eri mu kisenge ki asobola okuyita wano n'anaaba naawe omukulu n'ovaayo n'ojja n'onaaba eri mu makkati n'abagenyi be mwakyazizza oba atudde mu sitting oba ali mu dining basobola okweyambisako ku toilet eno for meanwhile nga bali waka emisana. Ekisenge okiraba bulungi ekyataate kiera kineneko ku ky'abaana. Kati ndowooza biri kiriya ebifaananyi ebyo nga bwe byeraga. Ennyumba eno ya sitting room ka dining katonotono ne ka kitchen akatono akafumbira akatono sigana amafumbiro nga mulimu buli kimu kafumbira akatonotono ne ka dining room side yawe bali ekinaabiro kirabye bulungi mulimu wonaabira mulimu toilet mulimu ne wonaabira engalo. Iyo ensonga lwaki bakifulumizzaako emmanju ne kisooloobamu bakikole nga kiwanvu muko naye nga tekyongezza bunene bwa bisenge kyo kye baafulumizaamuko nekitonona oba nekitongeza bunene bwa bisenge ne bakulaga n'ekisenge nga bwe kiri. Kati ngenda kusaba ebifaananyi bino nga muganda waffe bwazaabiraga nga tetunnatunulira akayumba kano ng'okeetaaze bwe kati kubanga siraba nsonga lwaki olemera muzigo. Kana akayumba tukakoze nga kaaba abasajja ng'olina abaana bo 2 olina omwami n'omukyala olina omukyala oli mwami ng'ogamba nti omwaka 2023 oba tunagenda okutuuka omwezi ogw'omukaaga nkoyera landlord okummanyira n'okuntumiranga abaana nti mugende mubugambe nti esente z'omwezi guno era tugenda kukabalirira nga nawe kennyini okalaba kasoboka. Njagala muganda wange asooka atuwe pulaani eno mu vidiyo ng'etambula agigule webale nnyo nga bw'ogiraba wano tugenda sooka tugikwetuluza awo oyingirira mu maaso eddirisa gano nagakunnyonnyodde wali mu bifaananyi. Kati kyekino kyenkulaga ekinaabiro kifulumyemuko. Kati eno gye tudda ye mmanju waayo eddirisa erimu lya kisenge ky'abaana eddala lya sitting room ne kitchen. Kati guno gwe mulyango ate oguyingira emmanju. Kati wano tugenda kuyingiza okutandikira mu sitting room oluggi luno lwe nagambye oluyingirira wano awo oyingidde akayumbako wangi akayumbako sitting ogirabye kano ke ka kitchen posing ke kafumbiro ke nagambye akatonotono era olaba bu kabini tutaddewo ako wansi ne waggulu osobola okussaawo ka kabini okiraba kyenaga nti waliwo enkyukakyuka entono ennyo z'osobola okulamaga nti ne wano lwaki temunteereddeewo kano
ekitasoboka kibaga nti ekyo tekijja kusoboka naye ekisoboka nga baga nti katukateekewo kagenda kwongeramu emitwalo 10 ku 15 katokaseewo kati ka dining ke kano katuuza abantu 4 ku 5 family ke ka dining kati bwe tuva mu kiyungu ne dining olw'erujja olulabye olufulumeeri twagala tugende mu kisenge ky'abaana kyekyo osobola okussaayo decas 2 bwe tuvaayo pozingira mu kinaabiro ekinaabiro kye nagambye kali akayiseemu we watudde wooli nnyo okunaaba oba woosetinga nti wano we tunaanaabira ne shawa eri awo kati olugivaako eno toilet oluva ku toilet wano wonaabira engalo ng'ofuluma omulyango kantu katonotono era nagambye nti kaabo bandi mu kutandika yensonga lwaki twafubye nnyo n'okukakekkereza amabaati gaako leba emiti eginasaasaanyizibwako n'amabaati katugende mu kisenge kya taata ne maama weebale nnyo ekisenge kya taata ne maama kyekino pozingira awo kirimu wardrobe musengoye zo na biki mulimu ekitanda kyo kiina eddirisa limu kyokka era osobola okuga nti mumpa amadirisa ameka 2 ng'omanya nti kati kigenda kwongeramu kakosti kakiro oli wadde mbuga nti wadde twayagadde kekkereza tukole ekinaabiro kimu naye munyongeremu nange saidi yange wagendeyo toilet nayo mugiseemu kati bwetyo akayumba kaffe bwe kali nga bw'okalabye weebale nnyo eyo rooftop yaako kagenda ku poloti ya fuuti 25 kwana negamba nti gwalina 5 kwa 5 kana akayumba okazimba ne bwebanga estate ya poloti ya 5 kwa 5 mwena ne muzimba obuyumba obulinga obwo bayinza okubuuza eno Washington ye Uganda yawa kubanga bulungi ennyumba eno nga bweri etwala ssente mmeka tugenda kuzimbisa amatoffaali aga 99 tugenda kuzimbisa amatoffaali aga 99 tusooke tugule trip ey'amatoffaali gano ordinary ag'ebbumba oba ag'ettaka trip kisinzira w'ogiguze naye toffaali tulibale nti okutuuka ku site lituukidde siringisi 250 lino ery'ettaka erigenda okusooka wansi lituukidde siringisi 250 twagala trip emu y'amatoffaali 100 gy'emitwalo ameka 25 ezo ziteekeko tugenda kuzimbisa amatoffaali ga 99 gajja kuwulikika nga ag'ebbeeyi era ku quotation eno gye baatukoledde ogenda kulaba nga amatoffaali ge gasingako ebbeeyi naye amatoffaali okuba ag'ebbeeyi gakakkanyiza ebbeeyi y'ebintu ebirala ate ebigenda okukozesebwa amatoffaali baabaza amatoffaali 1,500 aga 99 bulooka ya 99 eri wakati wa siringisi 2,110 ne 2,204 nja giyita 99 kubanga lwe lulimi olwakwata naye tuzimbisa 6 by 9 gana ag'ebituli olulimi olwakwata lwa 99 naye tugenda kuzimbisa 6 by 9 bulooka 1,500 buli bulooka eri wakati wa siringisi 2,110 ku 2,204 okusinziira w'ogiguze n'omutindo naye bulooka ennungi yandibadde ya 2,223,2,4 bulooka bwe tubalira ku 2,204 bulooka 1,500 bwe bukadde 3 n'emitwalo 60 programu eno ojja gisanga ne ku YouTube yaabwe ya Servant Constructors ne ku Facebook Servant Constructors gendo subscribing gendo liking o following Servant Constructors bambi mbagoberera ebintu byabwe birungi bajja tutemeranga kimu ku kimu amatoffaali tugabaze gatuta obukadde 3 n'emitwalo 60 seminti ennyumba eno baagibaze nti yanditutte ensawo za seminti 7 singa tuzimbisiza buli obutoffaali obwa bulijjo wabula olw'okuba tuzimbisiza 99 egenda kutwala wakati w'ensawo za seminti 4 ku nsawo 45 wakati w'ensawo 4 ku nsawo 45 nga tuzimbisiza seminti owa tololo seminti wa tololo abadde mu mitwalo 37 wabula nkubidde abaalwengo General Hardware ne baŋŋamba bamutunda bbe emitwalo 3,15 tololo bwe mbazeemu ensawo 45 ku mitwalo 3,15 ne tufuna akakadde kamu n'emitwalo 57,15
tuli mu kwejja mu bupangisa tubale omusenyu twanditutte forward ez'ennyanja 2 n'eza plaster 2 naye olw'okuba tuzimbisa 99 tugenda kwetaaga forward yemwemu omusenyu gukendeera ogukozesebwa olwa 99 buli forward gibalira emitwalo 35 omusenyu gwa mitwalo 7 mu kifo ky'ogwokuba ogwakakadde akamu n'ekitundu ogwawuddemu by 2 gwa mitwalo 7 tugende ku mitayimbwa eja Y12 Y12 yagenda okusiba beam beam okusiba amadirisa n'enzigi tubaze emitayimbwa 10 jijja tukolera akayumba kafa akabamufuna mpola nga tetwejajamiza emitayimbwa 10 Y12 wa mitwalo 4 Y12 okuba wa emitwalo n'emitayimbwa 10 je mitwalo 4 ne tubala bu ring bars 10 ring bars 10 ka ring bar aka R7 oba R8 kabalira omutwalo gumu je mitwalo 10 ne tubala binding wire kilo 10 ekinene buli kilo ya binding wire gibalira wakati wa kakaaga n'akasanvu tubale kilo 10 je mitwalo 7 tubale emmotoka emu kano ka 1000 akamayinja gana agayiwa enkokoto aggregate akamotoka ako kamu bagenda katutuusiza wakati w'emitwalo 15 n'emitwalo 17 oba 18 okusinzira ekitundu w'ozimba ne tukabalira emitwalo 17 average twetaaga epipa mwe tunaayiwanga amazzi epipa zirimu ebika naye epipa ey'ebidomole 10-12 twetaagayo obupipa bumeka 2 obupipa 2 buli kapipa ka mitwalo 8 mu lwengo genadweya obuli original kogenda okuwangaza n'omwana akulenga weekalye waka ng'ekikattaka kuba mu musumaali yinchi mukaaga yokka yeekayingira twetaaga obupipa 2 bwa mitwalo 8 je mitwalo 10 n'emeka 16 kyokka era oli wadde mbogamba nti mugule kamu kenkola ki kensobola bwe tuva ku bupipa tubale nti waliwo ebirala bye tutabaze ekiveera emiti gino tetubaze ekigoogwa tetubaze mazzi ate ng'ebyo tebikulemesa kuzimba kubanga biri byebikulu ebizimba ebyo ne tugamba nti tubibalire emitwalo 35 kwana kale tubibalire emitwalo 4 kiveera mazzi kigoogwa n'ebirala nsuululu nkumbi jambiya tubibalire emitwalo ameka 4 tugambe nti debba w'akayumba kano sitaddeko transport bala transport wa mitwalo 3 ebyo byonna ebintu kubanga amatofaali ga 99 batikka matike abagakuguza tebakuwa transport bagaleetera mmotoka n'okugatikkula go batikkula matikule tebatiipinga kati wajja gendawo kokka sente awo n'okuleeta bino ebirala byejjo ku hardware wadde lwengo gye hardware ekuwa transport naye ejja kuga nti gwegula mafuta ffe tukuwa emmotoka oba okiraba tubalewawo emitwalo 3 eja transport kati tukwatire boono agenda kusinzira ku bintu 2 tumubale nti akayumba kano kagwera ku bukadde 2 n'emitwalo 2 ku bukadde 2 n'emitwalo 5 2.2 ku 2.5 okusinzira akayumba we kali transport atuukayo waliwo wogenda ennyumba nga mulina okupangisa akayumba ke munaasulamu eyo okitegeera nga mulina okupangisa akayumba ke munaasulamu kati tubale akayumba kaffe nti kalidde obukadde 2 n'emitwalo 5 leba nga katuuse ku wall plate obukadde 2 n'emitwalo 5 paka ku wall plate nga taddemu n'obuntu bwaffe bulinga ennyumba ogamba nti ewedde nze kambawe ssente zange njagala kiwedde ennyumba eno ekirala ezimbirwa bbanga ki ennyumba eno aba servant constructors bagibaze nti mu wiiki 2 ebeera ekubanja amabaati nga ne bw'oba wazze ku kyeyo ng'olina ofu ya mwezi gumu oddayo ng'ogiserese mu wiiki 2 babeera bagimaze ng'ekubanja kusereka mu wiiki 2 baakabaze nga kasobola okutula ku ttaka lya fuuti 25 ku fuuti 4 toto yaffe abazze bagatta
toteri mu bukadde 9 n'emitwalo 9,750 gwe bukadde 10. Akayumba kano nga kuliko leba ne material. Leba material buli kimu bakabaze nga gwobawo obukadde 10 ne bakazimba paka ku wall plate. Kati ate wiiki ejja tujja kabala okasereka n'okaggala. Kali amabaati ameka, kali emisumaali emeka, kali emiti emeka kubanga bakakoze nga kamusooliini kayiwa side emu. Kali emiti emeka yo kaggala ezijeze ziriko n'amadirisa bitwala sente meka. Sibwe guli wiiki ejja Servant Constructors bajja kwongera okulungamya ku ekyo. Era bw'obanga weetaaga akayumba ngo nti ako kennyini kenjagala kanzije mu buzibu, nibo bagamba nti okasitula wiiki ejja bakusaba ekintu eki tukazimbawa kye baagala. Genda ku YouTube yaabwe Servant Constructors osubscribing ojja tandika okulaba waka waabwe. Genda ku Facebook yaabwe Servant Constructors osubscribing ojja kulaba waka waabwe. YouTube Servant Constructors, Facebook Servant Constructors ojja kubanga obagoberera bulungi. Bajja kulungamya, bajja kusomesa ku byonna bye weetaaga, bajja kulaga nti kino kola bwoti, kino kola bwoti. Enamba y'essimu yaabwe kanje kufunire wano bw'obanga obeetaaga. Bazimba n'ennyumba ennene naye nze nabaga nti abantu bange mubafunire akayumba ngo maama tasula na baana nga balina eddiiro. Kano akayumba kakuwonya muzigo. Kalimu sitting, kalimu dining, kalimu akayungu, kalimu toilet munda, kalimu ekisenge ky'abaana, kalimu ekisenge ky'abakulu. Kyekirala ky'oba oyagala gwatandika. Essimu yaabwe ya 0740 essimu yaabwe ya 0740 52 46 04 0740 52 46 ate aba high energy jukira nti kitundu ku servant be bakola ogw'okuwayalinga abo tubadde n'abebbanga bakolagana n'aba Servant Constructors. Bwetuuka mu kuwayalinga aba high energy bajja tubalira akayumba kano kaneetaaga ki okawayalinga, era tujja kudda tukatuulemu gwe kennyini omanye kye weetaaga. Kitegeeza ng'olina obukadde 567 ennyumba eno ogitandika. Ng'olina obukadde 567 mu nsawo gamba nti mbuyina bakutandikira ennyumba yo. Obusatu buli obweyongera mu bugenda kujja ng'otandisa omulimu. Tukabaze nti foundation to wall plate kalidde obukadde 10 weeyagalidde mu bulamu mu wiiki 2 ng'otandisa okulaba ku ntuuyo ezo. Tewali kinyuma ng'okuweereza obufaananyi ku day 1 ng'omusingi bagusiba ne bakulaga nga esituusa evuddeyo omusingi nga bali mu gibikataka ne bakulaga nga eyambusa oga nti mukama weebala omuwalabu ne bwona nkuba amalusu nyina kyenkolerera. N'olwekyo akayumba kaffe keeko kalidde obukadde 10 foundation to wall plate material ne leba. Nsuubira okuba nti servant y'abanaku bwe ndaba servant y'abanaku yaffe moto yaabwe yansanyusa nnyo. Obwesigwa gwe mulimo, obwesigwa gwe mulimo. Be bantu b'ogamba nti omuntu wange kajja aba monitoring ne bagamba kali kyokka be bantu b'oteerawo material ne bazimba ne batatwalako wadde toffaali kubanga bakimanyi obwesigwa gwe mulimo. Essimu ya Servant Constructors eri 0740 52 46 04 0740 52 46 04 ye Servant Constructors. Munzikirize mbagalize ebirungi ebyerere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu, onsubya Lugonvu.